Yes mbaniriza akade kano mwasibye mutya muri mutya eno bagita Fad TV gimwabali Saudi Arabia mbatumideko namwe basinza mu gwanga erya kata nimbagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mugi followinga wano mbani updates ezina value mbana amawuli agabaga tambula okwetola egwanga Uganda kikakala ko kiri kimu kyokka kika ku subscribing onyige kale bona subscribing anonyiga kale ojja ko receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Comment section weri yawo obaka buntira mu comment section ato osikalenga oji followinga bamita Pastor Roses Bugingo biwobe kusalia Pastor Bugingo wali ku church ya Canan Endiiga lero ziganyo okulinnyayo baba ekisode kiri wali kikambwe ngenda kubankulaga ebifuananyi ekifaananyi kikyonga bwo kirengerawo ekimu kwa kifaananyi kikubidwa ali kusadiza ali ku Canan ekiri ku Canan kikambwe laba ekisooto oyizo gamba wasi wabeerawo nti kyokano bantu laba obutebe bufaanana laba kyebayita ekisooto super abachibaite ekisoto super jukira waliwo information etambula eraga nti Canan Land banigiza mikono gya Teddy ne bagiza manya gati kiraga Teddy Bugingo ilyasingamu akugambo yalyasinga obwannanyini obw'amaanyi ku church ya Canan kusana ettaka erya Canan Land era nga kiraga Pastor Bugingo yali yawandisayo manya gani aga Teddy kibategeeza nti Teddy wadembo kubanga asaba Canan okuba ntino yagitambuza jukira Teddy ate information yabadde etambula jebovo teke mabiga yabadde yaga onali muteekateeka ezimba church eyiye asaliza wali emusaliza ndoza emutundwe jabadde ateka kubanga azimba church ate information etambula eraga nti Teddy Bugingo yalijjako Pastor Bugingo Canan nabiranga yakola ki nga yagikwasaganya yagiddukanya kati simanye Pastor Bugingo anakiza Teddy ngebitambuzi ku social media webyogerebwa ndabanga ekitajja kusoboka nze simanyi ndabanga ekitajja kusoboka Teddy ayinza okuba kali ayina emigabo mingi nnyo ku ttaka lino bakali ayina percentage nene kankyogerebwa etyo ku ttaka lino erya Canan yes Teddy ayina percentage nene ku ttaka lya Canan kibakitegeeza nti asobola okujja n'agamba Pastor Bugingo nti awantu awo nze agenda okutwalawo ngenda kwasaganyaawo ekiraga nti Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo buli omu ayina byali akola ki byali munange Teddy Mtoza yali yamuwa ettaka lya Canan aberenga liri manyage Pastor Bugingo apartment kusana ebizimbe biriko abapangisa nga biri manyaga gani gapase ebisebe nga bakyali bonna ndoza mu kitegere bungi kyembagamba bwekito bwekiri kibategeeza nti Teddy Bugingo wademba okujja n'atwala ettaka linene kubanga liri manyage kugamba balinganga buli omu eyali ayatwala ekimu ku koma Pastor Bugingo apartment ziri manyage bibye n'ettaka lya Canan lya Teddy yali limanyage Pastor Bugingo alizo kwa ina capacity katono ku ttaka ine lya Canan ne Teddy Bugingo wademba okujja n'ali mugobako namugamba nti ettaka eryo noonya wooteeka endigazo ettaka eryo ndyagala ngenda ddikulaakulanya lya Teddy ettaka ndoza mukitegere bulungi kyembagamba ettaka lya Teddy erya Canan lya Teddy Bugingo lya Teddy ngaye Teddy naluswa Pastor Teddy Pastor Bugingo liriko apartments ziriko abapangisa kusana liri zeri gyazimba enyumba sali zeri ku Oima Road ndoza mutegera ewali enyumba gye yakazimba empya lya Pastor Bugingo niriko apartment niriko Canan ya Teddy yali limanyaga Teddy yani wabagenze namugobako koti tenange jenza muvunaanamu era Pastor Bugingo aba kugamba kaba kawedde umwaka ke kubanga liri manyaga Teddy ate nga bateeseganya buli omu abe ku kyatwalako ettaka lino Pastor Bugingo lyawa Teddy Pastor Bugingo n'atwala liri lyasigala lyazimbako ennyumba enene obwaguuga salize namayumba ne liriko apartments ez'abapangisa mu Kampala Pastor Bugingo balinamuko ebizimbe mu Kampala mu ebiriko apartments abantu kubapangisa munage byebitambatambula kade kano ku social media bagita Fad TV ndoza mukitegere kyengezako kubanga ambagamba kikwatagana ettaka lya Canan kati muloza ne mugamba ati ettaka lya Pastor Bugingo ettaka lya Teddy Bugingo kivula Pastor Bugingo ateekateeka kubanga akola ki ateekateeka kubanga afuna ettaka ewala wanazimba Pentagon munaye tanaba kubanga aligula twali amanyikanye nti oba yaliguze kubanga sijja gusala omugambo titannaligula onzo kwesanga yaligula nenga tanaba kubanga just alyanya mupanga kama akugamba alyanja mu public oboli awanizo kuba yaligula nga tanaba nga tanaba just kulyanja mu public
sinza gamba ati tannaligula kuba seekakasa naye nga kyenneekakasa ettaka lya Canan liri mu mannya ga Teddy era Teddy Bugingo wadde mbogobawo Pastor Bugingo era singa Pastor Bugingo yasanga omukazi omuzibu yalibadde yamugobawo dda kubanga information kyejja linking eraga nti lya Teddy kinneewunyisizza nnyo nange ne kinkuba enkukwe kinneewunyisizza nnyo naye kiri ku Canan kikambwe endiga zeediimye leero kino sikirabanga endiga zeediimye Canan wakalu ewali kibayita ekisolo tujjukire enkuba ekedde okutonya naye kumbi etonya Uganda yonna ebadde nnyingi nnyo n'okwadde akasana kali mu kwaka akadde kano n'enkuba ekedde kutonya nga mpitirivu abali mu America mu ggwanga erya Saudi manyi mu America bane balwawo okufuna kibayita enkuba bane ate wali mu mawanga g'Abawarabu ate yo kikabuka mu America mbatumetekonamu abali Germany yo baba enkuba etonya enkuba yetonyera Germany eyo ekyamazima yabe Germany enkuba bagifuna mbatumeteko abali Germany mu kibuga kyebayita Berlin ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo abali Germany mu Berlin abali mu ggwanga erya Spain mu kibuga kyebayita Madrid n'embeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu followinga Pastor Rogers Bugingo bw'ati omusajja watu endiga z'ekyanzi agenda kikola atya endiga z'ekyanzi kyokka yeetaaga ssente ennaku zino abasaba mu $, azaagala mu $, ayagala ssente za kuzimba Pentagoni n'endiga ziganya okubanga zijja ebifaananyi ndowooza mubirengedde obutebe bukalu endiga sikirabangako kino simanyi kiki kyatuuse ku ndiga za Pastor Bugingo ani yabayisizaamu ebigambo okubalemesa okudda ku kyaki ebisooto biri wali baaba obutebe bukalu Pastor Bugingo agenda kikola atya wenjogera Pastor Bugingo essaawa zino yandiba nti nali mu kusabira butebe bukalu ku Canan endiga ziganya okola ki ziganya okubanga zeetaba mu Sunday service eyaleero obuzibu buva ku kindowooza zikooye ebisooto zikooye lengera kyebayita ebisooto oyinza ogamba wano wabeerawo nti zibeera awantu bwe wati ni wabeerawo abantu imagine abo butebe bonna bwago basiira ne gunneki n'amatundubaali gatonya enkuba bw'etonya mateeka eba erina okubanga bamwe bakuba luzamu abalaba webatoba bonna enkuba nebagwerako luzamu abalaba abasinga batansa okubanga balabuka baagala kyaki Teddy Bugingo yali mu nteekateeka ezimbira ababe kyaki saidi z'emutundu eyo ate muwunya nga Teddy asose Pastor Bugingo okuzimba kyaki ate nga Pastor Bugingo munange Teddy bwe yali avayo wa Pastor Bugingo esente zebali bakasonda zonna yakola ki yazimulekera zonna ezaali ez'okuzimba Pentagoni munange ebitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga bagita Faad TV Faad Uganda KB TV Kosaneke TV Uganda now stay on YouTube platform batumideka abali Qatar Saudi Arabia Oman ne mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mungifollowinga bagita Faad TV upload simba nazo each and every single day gwe just followinga gwe bona followinga jako receiving a notification nganta video ekyo kiri ku Canan kikabuka byatabuseda akosadi ya mukulu Bugingo byatabuseda endiga ziganya okubanga zizinya ku kyaki ya Canan musajja ali mu kusabira butebe bukalu tamanyi kyakuzaako ekyokola takimanya akadde kano wenjogera abali Germany bane mbagana nyumuna mikono janga abali Germany mu kibuga kibayita Berlin mbebaza timwaba nnyo kubanga mu followinga Faad TV sikana nga ogiye ku video updates simba nazo stay on YouTube platform